twatambudde nga tusinkana abakulembeze aba buli kika, ab'amadiini, ab'amanabizinesi, ba local authority, nga one tubasomesa ku ludda olumu, oludda olwokubiri nti tubawuliriza kubanga nabo balina ebintu bye balaba ne mu nkola yaffe bye basobola otuwabulamu okulaba nti tusobola okulungiya engeri gye tukolamu omulimu gw'okuŋŋaanya omusolo. Era tubadde tutambudde bulungi okusingira gye tubadde butwogerako, ensonga ze batategeera tuzittaanyaako, ne balina n'ensonga nabo zibaleeta nga naffe tuwetaaga ozizzaayo, naddala eri bakama baffe abapoliisi okubabuulira biki ddala ebinyiga abantu naddala mu nsonga y'okuŋŋaanya omusolo. These people of URA in Mubende should not wait for someone to operate for a year, for a month, then to go there to find out mistakes. Can you come with that person when he's going to start the business? You correct them, which books to start with, how to put which tax where, such that you move together. As this person is growing, the taxes are also growing correctly. Not waiting for someone. He has already operated, then you're coming to look for mistakes. Then you start assessing. I'm assessing you 200 million because you made a mistake in this. You've not filed for this. What is the nga buli muntu awulizaganya munne era nga n'ono atandise bizinesi tatya kuwa URA ekukubira kasimu naga ntuuse wano. That's very important. Customer care, clients care. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.